kyabe ekyokola kuba nguli kwa media amwe bali kutugobera nga bulambuze ife ku YouTube bambi kituzaamu amaani era tusaba abayakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yolisigira Yazid awo ife Busidom Ricardo amawulire agaliwo mwidde bulungi nti Busoga government yasulayo ebyobugaga ebyomutaka era nga naddala mu district ey'Obugweri naddala mu igombo erya Makutu enteekateeka edda okutandika okuyikula ebyobugaga bino diri mugiya era nga saa yona batandika okuyikula ebyobugaga bino ebyomutaka bingi ino abakulu batukobaire nti eriyo ebyobugaga byomutaka oti nga 17 bye bazuula era nga saawa eno kiriwo bali kupima itaka kwogerezaganya n'abantu ababe mu itaka lino babone engeri banaabasengula. So ekituzaamu amaani nga Abasoga era n'abana Uganda kuba twidinga ebyobugaga bino ebinaabanga biyukwirwa biri kujja kuyamba naddala ekitundu kino okukula district y'Obugweri Busoga yona edda kufunamu neiwanga Uganda okutwalira awalala. So olunaku lwa leero ndi wano n'omu ku bantu abali mu nteeka dino okuva mu kampuni ya Lwenzori ya Metals. Government yeyawa bambi obuyinza kujja amaiso n'okuyikula ebyobugaga bino byomutaka mu district y'Obugweri era nga ono ye muli kumbana naye gano bamweta Mugwere Ivan Community Liaison Officer n'agemaganya emirimu gya kampuni eno enteeka yerimu ey'okuyikula ebyobugaga byomutaka n'abantu babulido. Mukulu Mugere nga tusangaire okubona nze ndi musanfu okuba wano kayantereza erina ninze Mugere niwe Mugere team Mugere Ivan sobola okwongera ku erya UNESCO nga nkola nga Community Liaison Officer ekitiibwa ekyo kyoyinonoire okusingira yala ndi mu kiketezo ky'Ebugweri mu igoloza ery'e Makutu. So abantu benda kutegeera abana Uganda kiki mwazuula mu Busoga naddala mu district y'Obugweri benda kutegeera kiki kyabugaga kiriyo. Ekyobugaga ekyo mu Luzungu bakyeta rare earth elements. Ekigambo rare kitegeeza ekintu ekitabonekaboneka. So oba olikobera omusogo wewaife Makutu aye kyaganibwa mu itoosi ery'Olumosi. So mu bumpimpi tukoba ti ekyobugaga ekyo kiri mu itaka oba eitoosi ery'Olumosi. Omala akozesa byuma mewakikola ki mewakibona. Yesebo. So nekyobugaga kyemwabona nga kino lwaki muvule nikawefube owokukola nti mujja kukiyikulula kivueyo era n'abantu oba oli awo Abasoga Bugweri bajja kufunamu batya? Ekisokera irala ekyobugaga kino ekisinga ensi gye beeta China nesinga abanakyo mu bungi era gana nkulopere nti ife Uganda mu kiketezo ekya Busoga nife otwiririre iwanga lya China era ekyobugaga kino kiri ku itunzi kuba kijja tuyamba kukola kyebeta wind turbines, kikola amasimu nga ino smartphone, laptops, kola bonnet d'emotoka, ebintu byonna ebiri electronics. So demand ya amaani ensi yona because Busoga eringirirawo, Uganda eringirirawo n'ensi yona mutera owuliranga omukulembeze w'ewanga kayogera kuba investors okwidde okwongera okutumbula ebyenfuna mu iwanga. So nga Abasoga tuli kulooza nti ekyobugaga kino we tunaaba tukigemye bulungi tusuubira okuba nga kitumbula Busoga kitumbule ne Uganda n'ensi yonna okutwaliza awalala. Oli kunkoba saawa eno nga Busoga yona eri kujja kuba nga efulumya materials edikola amasimu computers ng'ebintu ebibaire mu nsi edindi. Bwe tumaze oyikula ekyobugaga kino tujja kuba nije beeta refinery we tunakisengedera metuwereze mu nsi edi tusinga ku tekinologiya nga Australia n'abalina abukugu obukola products dino dendi kwogeraku. So ife tujja kikola bukole wano tukiteeketeke tukitwale eri abalina obukugu obusingawo okufulumyamu ebyobugaga bino oba products ediyayanirwa ku nsi kuba leero buli gwobo nayina isimu lino sebo bantu abasinga tekinologi ensi weri kulagana awo. So ekyobugaga kyayitunzi era kiri ku demand. So nga Abasoga kisokera yala tuveeyo tutegeere bulungi ekyobugaga kino tukigeme bulungi kuba ekintu bwe mukigeme bulungi mukifunamu bwe mukidibaga era timufunamu musigalako obukobe ntu alina ekyobugaga ayo tunaaba awalala nga imwe abanamawulire abakulu ab'obuwangwa
tino bwakyabazinga abakulembeze baife ab'ebyobufuzi buli ku mitendera abanaidiini bwe tunaabawala natuwedagana ebirowoozo ku nsonga gye tubona ng'eba mwigumba ku projekiti eno twenda tutyame nga walala tugidigestinge tufunemu ekisinga abakirungi kuba projekiti endukira Busoga tusekererwa nti tuli omu ku region esinga kuba y'abaavu so ndikulooza nti omukisa guno ogwatuweebwa Katonda bwe tunaagugema obulungi twire eyo yetwali abasogoidi level yetwali kwera eyo nembeera eriwo Busoga yafune ekyobugaiga ekyomutaka era nga saa yona bajja kutandika okuyikuula naddala mu igomba ery'emakutu ebugweri mukula Ivan muzula mutya ebyobugaiga byomutaka emakutu okusookera sebo kyali process yali mpanvu okusookera gavumenti ya Uganda yatwala omutawaana okugezaako okwidentifyinga buli regions ebunolo owulira yati eri y'amafuta side namayinga ati gold ekalamoja gold so bayita companies edesobola nga bo nawe bakola procurement bakanti tuli kwenda service provider anakola kino babidinga so ife nga government tuzira bukuguna sena bukugutu buzira bayita company so Renzori Rare Metals yetika irimeryo batandika yire oti mu 2010 yire kusokera ku government yene yatandika 20 okususuubya bawa Renzori irimo yamala emyaka oti 10 ngeri kunonereza ekyobugaiga ekyo paka bwe kyakakasibwa nti kiriwo era kiri worth okutamu ki sente because eriyo okubanga kiriwo ayi nga bw'okitamu sente tikikola business idukira tuli kwogera kukukulankulanya Busoga tosobola kulankulanya nga business gyoli munfu so bamala otamu empiya kyakakasibwa nti ekyobugaiga kiriwo nga bakozesa amagezi ag'ekikugu era bw'omala ozuula nga kiriwo government ekukoba okola ebintu bino wamanga ekisooka public awareness to sensitize era Renzori yetwika irime lyokobera abantu mu kyalo abantu babulido betweta ba PAPS mu project babeta PAPS kyemerera okulwa project affected persons nti abantu abanakosebwa naki ni project twaba sensitizing twakera nti bana we mutieme waliwo ki ekyobugaiga era license eri mu district 3 mu magombola 3 ebugweri tuli emakutu era nga makutu mu muluko gw'emakandwa nikuni neri kyobugaiga kino ekisinga district eyebugiri abana abasinga bwavu babe bavu enkai bane bya Katonda nga wanse ebyobugaiga biriwe nga tubeidi kyobugaiga kyo bafuna kukuba ku matafali exactly so district eyebugiri tuli mu kiketeze kyebuwunga then mayuge twabe buwaya nga amagombola 3 era twasomesa abantu twabakobera nti bana we muli mutieme kuki kukyobugaiga ekyobo kiwa nga bwe tuligobera amateeka agafuga ekyobugaiga Mining Act 2003 bakoba okola gye beeta environmental and social impact assessment nti okola enteekateeka namutayika okukobera government nti project eno egyakoseeti obutonde n'embeera daki ed'abantu kuba idukira erimu okusengula omuntu waabaire so omuntu oyo mu mbeera dedabulidde akosebwa n'obutonde idukira tujja kusima oba osima ebintu ebisinga bikola ki bivaawo era report eyo twagiwa ekitongole kya NEMA kuba idukira NEMA nakulira obutonde ku lwa government era enaku d'omwezi daali 9 ogw'omunaana twali ku St James Church emakutu bugweri ni bugiri nga tuli kukola kyebeta public hearing nga ne made then quick mno olala twaba ku St Bosco emayuge ebuwaya nga public hearing egenderwa nti abantu bekigemaku bayida bawe endowooza ddaabwe mu report eno gye twakola ku butonde n'embeera y'abantu kikibulamu kike mutata mu kike twalyenze era kyakolebwa bulungi bwe twamala ekyo kyayida wambere awo then wale kubimu ku bye twakola twapunta ettaka ly'abantu first of all nga twenda okweestablishing nti Yolisigira Yazid pap eitaka lye lyagala etya liri mu kyalo ki obugazi ni government okutegeera radius project wejo coveringa kuba tukobya magombola ameka 3 twavaayo twataawo embeere bwe tumala twakola livelihood data collection nti twagezaako okunonereza ku mbeera ed'abantu abali kuitaka kuno nebibagemako
sakira kiba kituyamba okuteekateeka nga project nti abantu abo baba bateganizibwa mu kusengula etuli batwala bwebe isomero liriyo lisobola okwaccommodating abetuleese oba tulyongera capacity wetuli batwala lizirawo tuyire mu tuzimbe lindi kutuyamba mu kuplaninga so emitendera gyona bwe giwa nga bwe nkubalire ACA report wuyo yawa era gana nkuloopere nti ekitongole kya NEMA kyatuwaire certificate baba ikiriza grant nga project eno okujja muki mu maiso so bw'omala omutendera ogwo oba osigayiza amateeka gakulagira nti ofuna consent eyo kubaidukira mwene omuntu omukulu mu project eno ni mwene Ttaka ofuna consent omukono gwe era consent eyo gifuna ng'oli signinga mu luzungu gye beta Memorandum of Understanding it entegeeragana kubaidukira nga bwe tukoba tujja kusima mu phases kuba realistic ayo tosobola kuba oti mpuine byalo makuru wana wana lekibuga gandikola muveewo nsime tekisoboka kubaidukira buli kyetwogera wano twekomitinga nti oba tokitukiriza government evaayo era omulimu gwa government eri wagati waife company n'abantu ba bulido nti company tekosa abantu at the same time abantu tibakosa ki company so tulida kubanga tusigninga Memorandum of Understanding entegeragana eyo ezira ku kintu kyonna first of all toli kutoola bwananyini bwo nti oli buwa company it is just mutual understanding nti nze Yolisigira Yazid ndi kuikiriza Rwenzori Rare Metals esaawa bweri betuuse alida yasimaki ekyobugaga kubaidukira tujja ku compensating nga tuseega wo kandi bakobanga ati lwaki tibatusasula olulala tumujja kubaga muluni mulala okay awo area yemuli kujja okuyikulamu ababali awo bemusoka nimugwa exactly era titusimanga titukukompensatinze so kyabanga kijaba in a phased manner kyategeeza nti bw'omala okusigninga MOU yetutwalira government mu Ministry ya Energy and Mineral Development babanga batuwa mining license bwe tumala ofuna mining license oba tuba tufunye olukusa mu mateeka nga saa no twogera ku bintu bibiri compensation and resettlement ensengula n'endigirira nti enumba yange baire wano ku Ttaka kuli ku fene wange kuli ku kino nga muli kunkoba ovugaawo nveewo ntya so mukulu Ivan kunteekateeka ddala oli kwogera mutuusewa mwamala okuwandiisa abantu Memorandum of Understanding eyo mwamala abantu bamala okusayininga bawumbe mukali kutuuka kuba onkobere tinema yabaweere license okay NEMA yatuwaire certificate eyava mu public hearing ere gye nkukobye yaliyo ku 8 ni ku 10 ku 9 ni ku 10 ogw'omunaana so bobolija mu public hearing manya mu kusayininga MOU idukira twapunta Ttaka lyaki yali abantu the purpose of okupunta kutegeera nga bwenkobye mweneryo but still twayagana mu obuzibuzibu twakola mu luzungu kyebeta strip map display okuyiza mu lusoga tukyeze okuyiza enkalala nekyanguya olusoga nti omuntu bene mataka baida babona biche bitaterera bulungi erina lyange spelling bali spelling mu butu kuba mu kuwandiisa wale nkupunta titwalingana national ID ate okiddirala bulungi nti national ID ya Uganda nekakasa kyoli so kuluno mu strip map display twabasaba nga tukimuide ni national ID oba voters slip azira national ID oba introductory letter okuva wa chairman LC1 ekakasa nti oyo mutyamye waife era debaidanga nabo ku display centers ngojo kwesanga niwe kyozira kyo Yolisigira Yazid ngowandika Yazid YZID ngaye ole yawandika yata ku DI okay mwena omwami Ivan tuwire ku cases abantu olwazula ati emakutu eri ebyobugege byomutaka bajja kuyikula batandika okujja okufuna land titles ebyapa bata ku mataka g'abantu cases zino muli kudigema ditya mu kisala kino nga compensation ekali kutandika era nti n'omugaso gw'enkobye nti lwaki twakola strip map display yatuyamba ku identifyinga buli kizibu ekirimu obolina ekyapa etwamana nti ono Ttaka liri kuki ekyapa waba wale wetwapimanga mu kupunta ole yaliwo yenka yenge Ttaka lya family yeta kuyenka kati display atuyamba abaganda bebonabono babe kigema kubakola ki baida so nga tutekwa nga bali tukoba nti tutekwa okyusa obwananyini tuize fene be family land era nga Rwenzori tituyenigira mu nkikedo but already eriyo gyebeta area land committee obukulembeze kuva ku district paka wansi
so tudikozesa abakulembeze abo ni area land committee okulungamya abantu abo tugeze ngabo family idatyama bakole minati batukobe nti ife tusazeewo kulwa family Ivan yatu representing oba eitaka mtu teku fena ngashi nga family Ivan nga tukomenkereza ndibona akaire olina katono one ebintu bingi biri kujokola bambye bya company okuyikula kune kunaba kutandise kuyikula byobugaiga mu bitundu by'emakutu ayibogweri bane busoga wona mu bitundu bya mwazula oloza kijja kutwala ibanga ki nga mukolo mulimo guno project tujibale emyaka nga 27 ayidukira tulina license edindi empyaka so kitegeeza kuba tudaba nije beta gundi refinery eida kubaawo nga byetufuna tusokeza wale ejaba makandwa so eno license soke ya na magombola asatu kulisubira male emyaka nga 27 bwe kiba kyetagisa era tukola ki tuliyeyongerayo era twategeragana n'ababa baliwo saawo eyo yesevu okay abantu abandi babayenda okutegera abantu babuliro naddala abali ku Ttaka lino bemuli kujja okusengula mu batwali mu bitundu ebindi twenda kutegeera gumuna amala extraction okutwala ebyobugaiga wano ng'emyaka gye mu bya bino 7 izitya paka obanga 5 kaita byobugaiga babiweirewo abantu bana basobola okwira bayiriza Ttaka lyibwe oba munabo ba compensate nze kinategeeza nti bakaira Ttaka butirika aligaibwe exactly so kisinzira ku kyolonze kubaidukira compensation tulina emirundi esatu option esoka bacheta outright pay acquisition nti wedako boti nze mumpe sente twawuka noti bashi tibachigwo iwo bojire itako bolitunze kayitoyira niwe tumalo osima then twaba nichebeta permanent resettlement oba swapping nti iwe tujafanisa numba ku numba itaka kuitaka tuizewe itaka lyo badali acres 5 tudikuwe tukuzimbire numba kitegeeza nti we no batoyira tukwikizawo ki ebintu byo tumala twa compensatinga ako batinda kuira no atonda jebeta temporary resettlement ntinze mwida kundiza kumbali mumalo otolawe ekyobugaiga kyaimwe muterezeewo ndikola ki so okwira kisinzirira kyolonze option kijolonze then Ttaka eryo ndidio eri balisigarewo interest ye eri kyoli kwenda kisinzira ku government yo ba local authority eriwo ne tukobera ekyokola ku Ttaka eryo kuba ife nga company tuze interest mu Ttaka tulina interest muki mukyabugayiga so far mu tusa ku stage ki abantu benda kutegera extraction etandikali okuyikula kutandikali mutusewa era buti okuyikirwa tusubirali tusubira kutandika mwaka ogwo in fact the issue is MOU nesibye kasita abantu bamalata ku mikono nga government yetu walukusa ketwogera nsengula nansasula tingo okusima kutandika ni mukulu Ivan community liaison officer wa company ya Rwenzori Rare Metals government ya wofunanizibwa okujja maiso no kuyikula ebyobugaiga ebiri mu Ttaka mu district nga Bugweri Mayuge ni bujiri nga yogera ko nife nga tukobera nti ebintu binaba nga bijire bulungi nga abantu bamaze okusigninga memorandum of understanding abantu abakali ku Ttaka lino oboli awo okutandika n'omwaka ogwo okuyikula ba extraction enabanga ejamaiso bambi avakwa yako ku nife banji baye muwulira nti ebyobugaiga biri ebusoga bali kujja kutandika okuyikula ebyobugaiga ainga timuidi ebyobugaiga kyebiriyo ntekateka kyediri so kyava ndeso mukulu lero atwali wayiremoko so nkwikiriza soko jyo malisa ko ebintu byo ninze Yazid Yolisigira bambi owe for sidon vikada bakali ku subscribe please go ahead and subscribe like and share our videos.